Even that person, they are like that. Extorting money. Oh, yeah, you are Gamba. Where is the victim? Those are the ones. There is someone who called me. It's him. Also, come on, you sit. Where is the Where is the Now, I was coming from the office of the president at a meeting there in the morning. Someone called me, alleging that they need us demanding money from them, and this is not Chawele. Temujja wano ate kukema bantu bano nga mubawo omutwalo oba emitwalo ebiri bakukoleko mukwanga. Olwedda abantu bali ku poliisi eri bemulugunya abantu nga kumi abantu baffe bano abanira basaba ssente. Eno exercise yaki ya bwereere. Bwabairawo ekyetaagisa ssente kibeera official. Ssente ezo n'ozitwala mu banka n'ofunaki receipt. Soko tubulire erinnya n'ekyokola munira. Erinnya nze Kajimu David Tito era ndi registration assistant. Omuntu azofuna ID ye ajja ne ID enkadde oba ekipapula ekiriko nnini ye. Yinza okuba ya driving permit oba police letter ng'eriko nnini ye. Bw'ajja ng'ajja ku kompyuta ateekamu nnini ye natulaga ID weeri oba teriiwo. Bwe baweeri tuwandiikako ennamba zino box ezo nazona ennamba. So ennamba gy'oteeka ku kipapula yebeera ku box eyo. Box ziriko different numbers. So ennamba gy'oteeka ku kipapula bibingi zino tukebeera mu boxes. Box zirimu different IDs. Ennamba zibeera box ebeerako different number. So buli kipapula kiteekako different number. Tukebeera eri mu box nga mulimu ID. Tulyoka tutirita wano eno tugisoma mu tukwera mu system nga teriimu mugamba Mbajjako ssente. Abantu bemulugunya nti mubajjako ssente. Ssente ze mubajjako zaaki? Ate nga musasulwa omusaala nga muntu zaabwereere. Cases ze tusinza okufuna enyo ziri Busukuma na Gombe bijja ku bantu ssente. Kati ono omuntu ali bw'ati ono tasaana na kusimba layini n'okusookerako abakyala ab'embuto n'abakadde. So kati kye tugenda okukola nammwe bennyini kati abawa enguzi tugenda kubateekako empingu. Ono gwoziwadde naawe awaddeyo mwenna tugenda kubavunaana kubanga gwawaddeyo gwo facilitating enguzi. Era nsanyukidde oli muzeeyi aze n'aloopa muzeeyi ani oli muzeeyi ono yaani kasi mu bibi ye bamusabye enguzi n'agaana. Era bwakubye essimu nga bamusaba enguzi n'alikodinga omutwalo muteeke ku ssimu bweti ereeta mannya ki. So mulekeraawo bano bwe babasaba enguzi poliisi yino bamubuulira OC. Okay? Tugenda nakuteeka wano buli wababeera bano tugenda kuteekawo abantu baffe abambadde engoye eza bulijjo. Katugenda kukyusaamu tugenda kuteekawo abantu baffe abambala engoye za bulijjo. Oli bw'asaba enguzi ono agiwaayo n'agifunye mwenna nga tubatwala nga tukola ki
banga abantu tebawulira exercise ya bwerere tosasula ssente ndi omuntu wasasula ssente mu system yanira waliwo ng'oli azze kufuna certificate waliwo system y'okusasula ssente era ssente n'azitwala mu banka n'afuna receipt di omuntu lwakikola bawanga alina byayagala okutuusa ku ndagamuntu ne birth certificate abako omutemu gwasasula mu banka birth certificate ne death certificate ne change of particulars mukitegedde baddiremu nnyo nga bawulira alina byayagala okutuusa ku ndangamuntu ye nayagala death certificate ne birth certificate basasulira ssente okukyusa particulars ku ndangamuntu osasula ssente mmeka bamutwala abiri okukyusa amannya ku ndangamuntu n'ekintu kyonna ate ezo ssente ozisasula mu banka toziwoono mu cash n'ofuna receipt certificate okuzaalibwa omwana nawo osasula ssente mmeka okuva ku 0 years to 9 to 6 yogera mu Luganda bano balimi okuva ku olunaku olumu paka ku myezi 6 kiba kya bwereere okuva ku myezi 6 paka myezi 9 paka myaka 15 giba muba mutwalo ebiri kuva 16 paka 18 then 18 okuddaako giba mitwalo 5 ate certificate y'okufa yebeera ya 50 ebeera mitwalo 5 so abatuuza exercise yaffe eno ya bwereere si yakusasula ki okujjako kiri kye tubagambye olina kyotuusa ku ndangamuntu yo amanya oba ebintu ebirala wosasulira ki ate tozimukwasa ozitwala mu banka ye n'omuleetera receipt ne certificate y'okuzaala oba ey'okufa mukitegedde kati katubawe enamba yaffe ey'essimu 0779 89 mukaaga 0 RDC nasa osina obaweyo akasoka kuwe namba y'essimu Namba ya OC Busukuma bakujjako enguzi wano ebintu byonna bye muyitamu byonna babagyeko enguzi nedda otunaavaawo bwate munaye ntidde pulezidenti bwajjanga mugamba kabirira abantu bona bakabira You recruited me from somebody mentored you. But if I mentor you and you extort, you mentored me from when I don't take action, these people are going to report me. You recruited me from here. You mentored me like mentoring you does not mean that. So if I mentored you, at least if I mentored you, that means that I taught you even how to extort. You see, Charles, even when we met in Nansan, it was only our subcontinent which was performing well in registration. You are called who? Yeah,
Ruhanga. It was our sub-account. Ruhanga, you first wait. The words you are talking, you are out of your mind now. Yeah, it is true. You just caution. Limit your words. I'm limiting my words. Muli bangi muyinza okujja wano so how can I be your mentor and you said that no, you trained me to be a good person. N'omukyala wuuyo tumusanze wano. Wuuyo. Musiramu Hajati gwe yakusaba ta sente nze okujja kuleta report bulumirwa abantu abatadde byajjako sente naye nze ate tannansaba sente era mbadde nze tannankera mu system waliwo mulamu wange mukazi ali myaka yaŋŋambye ejjo bajjayo sinsi omutwalo bwe bulumi bwakoze eki era utuzze ne batugira ne bagamba abaasooka okusasula abaasooka okuleta gundi mudde wali bitwayogerako nabo badde wali bitayogerako nabo badde eno ati nga fetayogerako naffe bali beyogerako nabo abaawusazwa kasente omutwalo era bo bakoze eki bwetyo obulumi bwange. Why were you not telling them? You were really making me very annoyed. I want to call and corruption and you hear. And it has taken dwawo kibobo ogenda okukimenanga muntu eno okubeera n'omutwalo kibale kati chance okumanyibwa ebadde strategy ebadde eteekeddwawo nti okugenda ofuna ennanga muntu olina okuba n'omutwalo era gy'obedde abantu bajja kukyongaga nga ogenda funa ennanga muntu olina okubeera n'omutwalo so that has been a system ebadde maze okuteekebwawo nga bwetyo bwe. Yes, it's a system. Era tuvudde tugamba atugende era RDC oba alina omutwalo agutuwe ffe batugendaga muntu. And then this is mine. Bali Kiwenda. Nakati gye bali. they have just come they were over there man bali side eri masoli to get the watch we need even to this one I was going but Kola nireda kuliko omuntu ajja ng'endanga mu tyebyada eri like police embadde mbuuza obajjako sente oba nedda tulabe engeri gye obojjako yaki ono akugabe ennyamba ondeeta endanga muntu ogijje kasanga oba gijje ekiira oyo omugambo kale kandikuleetera for transport gwe wawaayo mmeka ne bakuwa eyiyo ani gwe waziwa sebo tekawo muli bangi muyinza okujja wano omwana waffe ono ate mbw ali mu kubasaba mutwalo koze erinnya lyo Present bya Ruhanga nina bano ba complainants bennyini n'abalala abakazi tubakubidde n'eddoboozi akati mukutte Present jangu ono Yes, sir. There are cards which are in Nansana. We've not tried them on telephone. Any card is in Nansana. Mugamba card in Nansana. Ate nyingi nnyo. Era twali twawandika omuntu wajanga ajja okugenda nga mugamba nti teri tugenda kugipiikinga ku Nansana. Ye alowooza you have endanga mutu weeri. So mutwalo kuba gwaki. Twawandise ne kupapula. Fone tulira wano. Problem. Linda ko tukubere Mike omumanyi alina luvula.
Sajja mwamaze dda kumwetoloola. The fact enanga muntu eno ogirabye tamanyi. So only to calm down. Teriiwo naluvule kati olowooza eriwa egombe so tukubire egombe open up a file. Since this one has reached on ground, we caution this. So kuandika statement. And corruption yendi bubi. And corruption has put pressure on me. Yet I don't know their transactions. People go up to General Lusoke. And the situation is worse in Nansana. Whoever goes to pick his card at the centers, they ask money from them. Okay. Let the complainants write their statement, he writes, so the issue of caution will come in later, after. We must address this issue once and for all. Because the statement, if need be, we shall take you to court. Me, I will take you to court. We are going to be now to act like a PDM people. We have arrested these ones who have been extorting money from people, PDM. Things have changed. Baramu will come here and will cause problems to Timon. And Baramu is coming in Nansana, expose the corrupt. These are the victims. When they talk and we don't act, we are also put in the same bag with you. And now you are saying you are meant. How can I mentor you to extort me? And I don't even remember that I mentored you. If I mentored you, then I told you to love Muzei, love your country, love, be patriotic, support Pan-Africanism, socio-economic transformation and democracy. If I mentored you, Those are the things you told. yeah. It's transforming through Yes, 10,000. but really, Those are the I things can, you mentor me to be a good person. yeah, to spread the gospel of the church. Katusooke tukuteekeyo muwandiike bulungi statement zammwe then bino ebyokutuula tujja edda nga tumaze wekani wali ekiwenda batukirewa yaluwanga waliwo kesi gye wali involved in extortion. We've had even actually, remember the meeting which you called in Nansana? Not once, not twice, about complaints. Well, let me explain myself. There was a time you called a meeting in Nansana for the workers in Nansana. What was our Nansana. message? And you called all the What was supervisors our on the message? Because the message was we should not extort. Now, are these people dreaming or they have biased against your service? They are not biased about my service. So why are they complaining about you? So, let me tell you something. No, why are they biased against you? Let me explain what Yeah, I'm happens. going to arrest you, I'm going to arrest you. Because really it is embarrassing. Yeah, I know. Yet I know you, and I thought you were... I find you are even the one who mentored me. You mentored Now me. why are you extorting? You mentored me, and on many occasions you met me at Serena sometime back. Also, why didn't you handcuff him? Now for you have made him a VIP. I was You have handcuffed him first. I left CIP. So I told the OCP that you detained him. Osito was telling me he was coming. Then I went somewhere. There was a night. You would have brought him from cells. So, He came by himself. when allegation came, I came myself. Now I finally explain myself. Let me explain what exactly happened. Now, Busukuma and Gombe, most of the cards, these cards when they came out, actually like 10% of the cards. Bano babadde baze kupikinga kaadi oba babadde baze kola renewal. They had come. Yogera mu Luganda. Babadde baze kunona. Babadde baze kunona. Aha, kati bwe batuuse ki ekibaddewo. Ndomukunyola na fund. Cards 70%, okay, like 90% ya cards za from here. Where pisa aliwo? Nzojewa na first week of May this very year. Naje wano ngenda muntu yange. Omwami onakebera bya ruhanga nagamba ndi mu box ya lukaga nkaga. Nagamba nkomo ku Friday, it was on Monday. When I come out Friday,
endagamuntu yagirina neti yagimpa omukyalo wange nasobola okusasula sente namuwa endagamuntu ze natagimpa I moved, I went back. Unatwala obudde following enda babagiziza eri picking naluvule namalayo onakulamba bagenda okunkeberera sawa mwenda nti abantu b'ebisukuma bagitwala eri bisukuma nenva I spent a full day olwaleero wensobodde okugenda nga bali kiwenda wentuuse ekiwenda libankeberera nti ndi mu bokisi ya 107 900 nentuuka waali aŋambye emuwe omutwalo nemugamba omutwalo sigulinawo leeta esimu nkutereme namba abadde ateekamu enamba nemulaga kubanga luli yalagimpadde wemulaze nagamba olwedde ogirina nensalawo okukotinga afuna evidence bulungi nemukubira nemugamba simu gyongamba okuteekako esente eretamanya ki ntereeta bya Ruhanga it is even in the recording ensonga yange evuddeko okugenda wa RDC kusaba sente ate ngendaga muntu gyabwereere ngitambulidde okuviira May mwaka guno gwennyini paka up to today era mwami omwoyo bya Ruhanga yambonyereza ngenda enaluvule teriyo ate yagirina era yakolo yagirina nawako omukyalo wange nakabugoma situla zinatagimpa kati gwe kiki oyagala naddala ku abantu abo gavumenti kyensaba nti bafuuse kizibu oba bagobewa batuwa abantu asobola otusavinga nga manyi nti bazija tuweereza lesi kusaba mutwalo olindaga mungu ekyokujja ku bantu sente abaza okufuna services za ndangamuntu kunira offices kibi nnyo tukivumirira okufuna ndangamuntu okuza obujja ndangamuntu okunona ndangamuntu yonge efulumye kyabwereere munnayuganda yenna tasaanye kugibwako sente ekibaddewo wano ebusukuma olwaleero nkivumirira nfunye amasemu mangi nga ava ku ofisi ya president ku makya gyembadde ng'abantu beekubira enduulu nti akulira services za nira busukuma ali mpubasaba sente era ne bankubira ne banteekerako n'amaloboozi ng'abasaba sente abasaba omutwalo ekyo kibi nnyo tukivumirira era nzize mangu nnyo abantu abadde beemulugunya ne mbasangawo era owanira tumukutte olw'okubanga amenya amateeka g'eggwanga ng'asaba abantu enguzi ku saavisi ey'obwereere kituufu waliwo services mu nnira z'osasulirayo sente naddala ng'okukyusa erinnya oba olina kyoyagala kyokke ku ndangamuntu yo nategeddeko abanira baŋŋambye nti yo saavisi ogisasulira naye ate sente ezo ze bakusabye endowooza ziri mu mitwalo 2 tozisasulawo wennyini ku nnira ogenda mu bank n'osasula mu bank n'oweebwa receipt n'ogitwala ku nnira ne bakukolako then sente endala esasulibwa ze zino certificate za birth certificate osasulira sente osasulayo sente ndowooza banira bennyini bakugayidinga naye ate era sente ezo eza birth certificate ne death certificate tosasula wennyini ku nnira awo obisasulawa mu bank so omuze ogw'okujja ku bantu sente abaagala okufuna services ku nnira nga gukolebwa bano abaana abakozi ba nnira mubi tuguvumirira era tugenda kukwata buli omu agwenyigiramu n'okusaba ebintu bingi si nnira yokka tubadde tuwulira complaints ku bantu abanaku abasaba sente za PDM era nga baba conditioninga mpaye emitwalo 5 nkuteeke ku list mpaye emitwalo 10 nkuteeke ku list mpaye emitwalo 3 nkuteeke ku list y'abantu abagenda okukola ki okufuna sente za PDM bonna tugaludde tugenda bakwata tubasibe buli yenyigira mu bulyake tugenda mukwata tumuvunaana so ekikoleddwa wano esavinge nga example yaba abalala bakyalinamu ogwo omuze ogusabiriza sente z'enguzi. The first time I'm getting reports about NIRA staff in Busukuma extorting money. Last time I received a call from anti-corruption complaining against the same. But this time it was not Busukuma. I don't know who takes Lugo. Lugo. Is it Zanda? Gombe? You go up to Lugo. Zanda Matuga. Zanda Aziabate. It's the other side. Anti-corruption called me complaining about the same. We have sat with these people together with their boss and urged them not to condition these people wanting Ndangamuntu, not to ask money from them. But the vice is continuing, I don't know why. We are going to have them arrested. Now there is no mercy. Me, I'm going to arrest them before I am arrested by the president.
gwani erinnya bwenatuukawo nga maze kutegeeragamu yancekinga nagamba oli mu box ya lukanda nkaaga wajja mu gwakutaano ya bwenatuukawo nagamba komawo Friday I came back with my wife wetwatuuka omwami yasaba mutwalo nze nengamba sigulina omukyala wange nagamba sigulina era okumaliza yamujjako 10 meka namuwendaga up to now eyo terabika ngeki nakola nate nentwala obuvunanyizibwa lwaki wataba endanga muntu yono kamaliza story lwaki obaito kimugambanga natwala obudde nga ngenze mulandisi ewapiso nasooka ewa naluvule natuukawo bakinga ne bangamba people of Sukuma they took your card ate nga natuula paka saa 9 nenvaayo olwaleero wenyenze nentuuka ate bampadde nti ali mu box 107 to 900 wengenze waali era ndowooza omwami asooka bawegundi wentuuse waali angambye mutwalo nemugamba nga mutwalo sigulina nagamba batogulina era ojja kumala obudde togifuna so ndanga muntu yona eriwa naye nga eyo nayona ntambudde nayona imagine from me era wentuuse natasabye mutwalo era ne recording eri wano nga ngamba linda katono ogenda kugituplayingira linda oli otya Mike nina emergency wano ebusukuma nkeberera mangu kadi eno mangu tova na kulayini bakuyitani mugirikasi mugiri bibi kasi bera kugundi nini eriwa kankutere ku WhatsApp details waliwo obuzibu wane busukuma ompe mangu details ezo kambi kutekere ku kati yes dale I was kat playing audio tulabe yegwe kasi mu bibi yes sir I know mjali jaje ne dio senti mkazi over 8 years they also have the same take up Mike n'emisolo yamusaba ssente ndaga muntu agifunanga yangambe eretamanya imuze retamanya kubidinga ngamba oretamanya singa basitege omutwala to omusabye gwaje no bale simbanyi otamanya obachako sente erimanya gabya kakati boba ati wegendeze bintu damu days a lot eyo ndanga muntu we've even sent it ono abadaje nonya yagenda kasanga dya confessing tagende kasanga bamugamba endanga muntu eri nansana era endanga muntu eri nansana no wojikebera sawa bakusinkana nini it is a nansana no but Mike has told me it is not there it is not there you can send it to him we don't have it. I have sent him the card. We don't have this card here. We can. But it's not about the card. It's about the money. That is the issue. But now if it is proved, it's not. Let us go even there. Comrade Timo, yogera ne ba victims babano yogera n'omukulu. Mukama wange je balisebe. Omukulu anatambuza from the beginning of May. Yansaba omutwalo n'engano ogusasula. Oyagamba tukomola okutano mchala inajja ye yasasula nze nengano kusasula nolwaleero nate ntuto ovunanyizibwa nga bali kiwenda era wentuse luli yasooka nangamba ndi mu box ya lukaga nkaaga unagende na luvule era ne bangamba national ID yo na spending a full day ngandi eyo nenkomawo ne bangamba eri people with Sukuma nenkomawo olwaleero wentuto ovunanyizibwa ogenda ekiwenda era wentuse ne banchekingira ate bangambye ndi mu box ya 107 to 900 wenyingide munda asabye mutwalo era nemugamba budde sigulina ne okusinga mfuno evidence emala nemukura nemugamba munange ongambe okutekerako mutwalo simu eretamanya kintu bya ruhanga ate budde muno niyegaana ate nga n'omukyala jjajjeko sente wa myaka 8 ate oli omulala gwokubidde omulala bamuyita nakawugoma situla gye mugirako wano wenyini nze nagana okusasula
mukwadisi waliwo n'oyo omukyala ali ku ssimu abaana baffe simanyi bwe tugenda bakola ate nga omwana abadde wampisa tubanyuka nebagabana sente alinga oba atunze birime. yes so katusooke tumuteekemu awandike statement. Mama. Ofuna ndangamuntu.